ngaye netegerekeka mu mukwano mukusaaga nengali serious. Mama munange tukubagiza kitalo nnyo kitalo ddala. Tukifumitiriza ne kufena teri asobola kulimba nsi nti ategeera obulumi bw'oyitamu maama okufiira omwana wo ow'enkizo nga Muhammad Ssegirinya. Mu buwangwa bwaffe wano obulumi obwo tufumitiriza nti omukyala afiiriddwa omwami we, ekyo tukiteebereza era twamuteekerawo n'erinnya obeera namwandu. Omwana afiiriddwa omuzadde we abeera mulekwa n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Naye kubanga ekyo tekyafumiitirizibwako ne mu nnono yaffe, simanyi kye tuyita muzadde afiiriddwa mwana. Kuba ekyo tetwakisuubira, tebaakisuubira ne bajjajjaffe. Era abazadde ebiseera ebisinga bw'aba asaba Katonda aleme kulaba ku mwana we ng'azaaye. So maama munnange tukusaasira nnyo, tuyimirira naawe, tukusabira Mukama akugumye akunyiga ebiwundu. Naye era twongera okukakasa nti ffenna tuli baana bo maama. Avudde Ssegirinya tujja kufuba newankubadde tetusobola mu ngeri yonna yonna kubika oba kuggala gaapu Ssegirinya gy'abadde aggala. Bannange eno tufiiriddwa kyali waffe, tufiiriddwa nnyo. Ssegirinya abadde in Parliament and our brother above from the Far East, fellow leaders, ladies and gentlemen, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kubanga muganda waffe oyo okusaagirira kwe oba mu kwogera ebigambo bye naye ng'abanga bitegeeza alina eddimu lyeyantikka ng'ali nnaamira. Ssegirinya yagamba bw'aliba nga nsoose okufa nina okwogerera essaawa 5 nga tumuziika, nakwogerera eddakiika 2 n'ekitundu, kitegeeza mbuzaayo essaawa 4 n'eddakiika 58 n'ekitundu. Naye nange nebaza Katonda nti abakulembeze b'enzikiriza y'Obusiraamu bakkiriza newankubadde Ssegirinya yabadde wakuziikibwawo, naye famire yasabye ne bakkiriza muganda waffe tumuziike ku Sande. Kitegeeza nti olwaleero nja kwogerera essaawa 1, n'enkya essaawa 1, ne ku Lwomukaaga essaawa 1, ne ku Sande essaawa 1. Ssegirinya aba akyabangi n'essaawa 1 sigenda gyogerera wano yonna, yakwogerako eddakiika entono, naye sijja kusirika, nja kusigala njogera paka namala essaawa ya leero, wadde nja kubasirika zendalo. Yo Ssegirinya waffe yamba bamulekwa emmaali eyo yonna gy'aba ataddemu mu kabbuli, Allah asigala amuwa empeera. Awo ilimu yuntafahu bi, oba yasomesa omwana n'asigala nga musawo ng'ajjanjaba oba looya. Power! Kunga Ssegirinya kunga! Kunga Ssegirinya kunga! People power! Our power! Mama atuzalira muganda waffe Ssegirinya wamu ne family ya Ssegirinya yonna, Civil Deputy President, Civil Secretary General, olutalo nga luwedde. Rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amanya muwadda nkunyingi omubaka wa Parliament ow'Ekyaddondo East, ate era nga nze minisita akwatibwako ensonga z'ebweru w'eggwanga. Kitalo nnyo okuba nti muganda waffe Ssegirinya Muhammad Mungu amututte. Nze yajja mu maaso gange n'aŋŋamba nti muwadda bampita Ssegirinya Richard, nsaba okulayira mu maaso go okole n'ebiwandiiko nga nkyusa okuva mu Ssegirinya Richard
nzire manyaga Segirinya Muhammad ndi musajja musiramu kakasa Segirinya afudde musajja musiramu era njogera nkankana kuba yasembayo okunkubira essimu nangamba nzira mu ddwaliro neerondoola omwana gwendeze ku ssomero sijja mwogera manya yo yabadde Segirinya ne ku kitanda tufiiriddwa nnyo njagala otuusa okubagiza okuva eri bannayuganda bonna abawangalira ebweru w'eggwanga basaasidde nnyo President Kyagulanyi ne NUP basaasidde nnyo famire basaasidde nnyo mwenna bannankyukakyuka tusaba Mukama Katonda amusonyiwe ebyamusobako ng'omutonde mugamba amiina tusaba Mukama Katonda wabadde omukendeevu amujjulirize mugamba amiina tusaba Mukama Katonda amugaziize kabuli ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Victor's crown. Tunakuwa tugenda maaso ne introductions. Abuuza ku maama ne jjajja. Abuuza ku maama ne jjajja ne mukyala wa Segirinya. Buli omu agumire waali. People power. Our power. People power. Our Allahu hasbuna. Allahu Rabbuna.